don't trust Mpuuga. Tumutya. Sibuli gola banti ayambadde gandula nti ajja kujja mu ekereziya akuwe vinyo mbono gundi naye mukrisitu muno. Naddo omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu. Of course ekyo tokitubuuza na kukibuuza. Nze simusaba kuba abamu bwe twogera n'omugamba nti tuwagira Kyagulanyi mbu lwakuba atuwe kaadi bwe nali neesimbawo nagira ku kaadi y'NUP. DP nakati gy'oli ku kaadi. Samuwagira. Era twamugamba sebo abasajja tukuwagidde ku principle nti the only liberator we can see now abasinga kati bakozi ba sente nga b'obimanyi ti Museveni yavuwazizza abantu aleeta bamagwaya b'emisana ne boogera kirala ekiro n'abawa ebikutiya ne bagula amapajero ne bagula amayumba kati n'okubeera mu opposition ne gufuuka mulimu because people use opposition to make money to make deals neffe tumugamba ekintu kiri kimu nti bw'obanga oyagala banno okuba wa respect nga bw'oyagala bagikuwe n'oleeta ennongoosereza ng'ezo consult them. Niye kigambo w'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka yatugamba nti obulombolombo obumu tugenda tubujjawo olw'embeera. Ennaku zino weeyita ow'ekitiibwa tukubuuza otukoledde ki nga Buganda. Tomala gejja lwakitiibwa on what grounds tubuulire kyokoledde kuba abamu abeeyita ab'ebitiibwa be basaanyizaawo ensi yaffe Buganda in collaboration with the Museveni secretary. He has the support of the support people. Of what? Ogenda, for example, Greater Masaka. Some people look at him as the king. Tugende tukube mulaale naye nze naye abo babiri batuwe kulaale wali eri bayitawo kuliesoni babiri tugambe nti nze naye tuzze kuba president tulabe gwe bawandako eddusu kati gwe nkubuulira mwe mugende mutenda abasajja abate nabo baali babakwata obwongo ow'ekitiibwa tubuuze ow'ekitiibwa muki petudifayinga obukundikundi obwo obusaanyizaawo ensi yaffe Buganda nga bwekweka emmengo ekyo ekikufuula ow'ekitiibwa wane wange right now concentration ye nsobolera ddala okuvuganya yokulembeze bw'eggwanga because I have whatever it takes. But for now njagala kugusa kya reforms kino kya reforms teryazimutumye bw'oba ozikulembedde reforms affe tugire tuteeke ebbali salaamu aleeku bw'oba gwe Sseruganda bw'oba gwe okulembedde reforms z'opposition salaamu aleeku tugize tuzeeke ebbali eno kubanga tukutya for God's sake ffe tukutya we are very open tuludde eno mu mbeera gye tulimu tutangata kakati mu budde buno tugambe tubadde tugalvanizinga support ya Kyagulanyi tugamba tulalinze tutya mwe muteekawo obukundikundi bwammwe olw'okulya mubalire nno n'obukundikundi bwabwe obuba backing simanyi gundi ayogedde oyogera azihu tumutya Mpuuga tumutya Balubega tubatya obwo bugurupu obwo bwava mu DP broker tubutya omusana gwakira magere naye oli waddembe ogenda emimbali eyo gye mugenda but ffe omusana tukulaba guli magere gwaka ate omusana gwakira magere togulaba ye munamawulire gonsobedde omusana guliwa where is it omusana gwakira magere where is it ne wo pretendinga ne bwe bakusasula sente kubanga Museveni is a very wise man is paying some people in opposition okuteekawo okutaataaganya buli kulonda we kutuuka nga bo bagenda n'ebikutya bya sente because ya money minded nga ffe tusigala tukaba Ugandans want change. I want to think nti ebiseera ebimu weerabira seerabira nakugamba wano wanvuma bwe navaayo nenkugamba nti emunyenye eri magere nenkugamba nti emunyenye yakira magere nenkugamba abagiwagira mugiwagira batagiwagira mugiveeko teyawangula kalulu gwomanyi lwaki abaana ba NUP bawambibwa enkya negulira bonna bajjidde makomera tomanyi yawangula kalulu gw'oli munamawulire gw'oli munamawulire waawo atamanyi yawangula kalulu genda oteeke ku kati kanku information nti akakiiko k'ebyokulonda akavunanyizibwa mu mateeka okulangirira akalulu kalangirira mwami Museveni yawangula n'obulu miliyoni 76 mwami Kyagulanyi twafuna bana abakuwaga oli wa kitalo you are nothing tolina kyoli kati mu biro bino bwe ndaba nga abasajja betutye nnyo kusaidi ya feno nga bebakutte bebaagala enkyukakyuka nga ne speed gye babaweerako ali njiraba y'amaanyi nga nziramu wali eringa nga nsooka ffe tetwogera bingi wali mu parliament bwondaba neetegereza bwe togamba nti enjala eba ennuma nga neetegereza ngamba amanga olwono ate yasse ate era tuddeyo ku ground zero kati kuba Museveni atuzijjayo ku ground zero nkugambye ebintu byeyalambise ebimu birungi some of them naye omanye ekibirimu ewaffe baba bagenda okuwa omwana kwinini ewaffe Nakaseke
basooka kumuteekako membrane ng'eri sugar coated bamusugar coatinga kati bambi omwana oyo okungu bw'aba agenda okulya alowooza mbu kwinini awoomerera naye bw'atuuka ku kakerenda kali n'alyoka amanya nti kwinini akaawa nze nkwegayiridde nnyo ffe Mpuuga tumutya mwe mukaalo mutya ffe tumutya ne bwakwata golodi n'amuleeta tugamba oyo si golodi tugamba agoma sengere si golodi ezo gurupu ezo ez'ababwanika bamukaaku abajja ne beekubagiza ne mubawa ne space namwe kubanga you are interested in them you give them space ne bajja ne beekubagiza Kyagulanyi atukoze bubi nnyo nobagamba you've been in the politics for so many years what have you done besides making money kati tuli mu biseera bya Kalulu Museveni akwata ekikutiya kye bwe tutambulangako ffe twalina ewaffe basize na Kaseke Museveni nga tanazije za UTC abasajja ababeerawo mu kibuga bayitawo ku Mukwana Arcade we wasimbanga basi za UTC basi za UTC ezo nga mutuula ng'oli mwana muto n'otuula ne maamawo ne baganda babato mu basi ya UTC egende na Kaseke kati omusajja omutembeyi ajjanga n'ekibaketi ekiri transparent nga kyeru nga mulimu ebindaazi ebimyufu ng'akiteeka nnyo bw'ati ku ddirisa wano awali omwana omuyala ng'akaaba bwe yeesika nga bali baga yo omwana lwaki tomugulira ku kindaazi n'atusirikira kakati noono omukulu ono ataddemu muli ekindaazi gye mu kibaketi kye bambi some of you don't know these people's intentions efe tulengera wala you tell us what are the intentions nkugambe where have they been for all along bulijjo bali luddawa bino budde ate bakuba opposition bavuma Kyagulanyi mbu yali mu bidongo ate kati mbu baleeta gundi opposition by the way before that bebuuzizza kwani kubanga oludda lw'opposition lulina abalukulira nakulabye ku parliament nga oyogera ebigambo by'ebyo oluyi lw'opposition yes nze ndi shadow minister nze ne botton consulting kubanga abamu mwefuula high but for nothing naye tulina olukiiko lwaffe olwa shadow ministers and it doesn't matter private member you are working for what private members bill you are working for who Mpuuga you are working for who you are working for who kyetukubuuza fogambe oli waffe oli ku luyi lwaffe oli mu Yudaaya munnaffe ogambye oleeta enkyukakyuka olina kusooka zireeta wa mukamaawo Joel Ssenyonyi believe it or not is the leader of opposition in parliament of Uganda besides him alina cabinet gye tuyita shadow cabinet n'otuulamu ne mu ironing out tolina kugenda eri mu BNRM abakugamba twalayo otuvugire ekyaffe ne bw'okivuga nakubuulidde nti kati bannayuganda balongooseemuko osanga ewaffe mu kyalo eri ebuyungwe ng'omukadde ali mu kuseereza lubaati to first consult his private member ali ku luuyi ki if I may ask ali ku luuyi ki si opposition kati banne abeebuuzizaako luli yagambanga nti kakati tumwe input zaffe naffe tulabe oba talina gwakolera tulabe oba talina gwakolera kakati kakati nkugambye ezo bills whether I brings them or not ffe tumutya kakati gwenze sisobola kujanja ni musajja mukatuli kino ndabanga nyambadde supply yange nenyingira mbuzize kulembera swala muzikiti bakubuuza nti we oli muna Uganda naye olaba kisane kakati ffe tukugambye nti ebimu byaleeta birimu amakulu mu ebiri kati amawulire genkuwa birina amakulu naye ekyenjagala okugamba yasoose kwebuuza kwa mayuba na Uganda batomera mangu nnyo musajja ono atuze myaka because abantu bano bapapirira balinga obuvubuka bwe basatula sente obwera ku social media ne kateekayo omuntu ne kamwogererako kubanga bakapeyinze tekalina kyakulya nkugambye nti Mpuuga yeebuuza kwani ng'aleeta ebintu but he has listed these reforms for you listing them for they are there look I don't want to know sagala na kuziraba ne bwozireeta voting of prisoner ani akugambye nti no tekizibu kya Uganda voting of prisoner owayo mwami Mpuuga ani akugambye bwe ekizibu kyaffe voting of prisoner prisoner ali kunakuye ngakugamba mbwe ekimuluma eri mukomera mu voting of prisoner nega gundi mwe mutubalemu ku magezi mukulu Mpuuga tubalemu ku magezi mbwe ekizibu kya Uganda voting of prisoner
fe tuli balongoseemu ate ffe tojja kutufuula buli obuvubuka bwe musosula ku social media obubakolera ne ku mikutu ffe tukubuulirirawo nti ebizibu osobola okuba ng'obireese some of them birina amakulu by the way naye si byonna lwayinaawo era banno wabakonsalutinzeko mukama wo Joel Ssenyonyi mu parliament wamukonsalutinzeko ng'oleeta ebintu ebyo for harmonization. Akati amawulire genda gy'oli era simanyi obujja kutuukulira ebigambo byo kubanga oyo gwoyogerako mukama wo nze si mukama wange nze am very open by the way DP block erimu bamukaaku etuula wa kitebe kyayo kiri luddawa nokwe nkubuuza munamawulire ekitebe kya DP block kiri luddawa kituula wa erimu bamukaaku omukwano gwange erimu honorable Mabike bamaze ddo muwandako eddusu bagala ajje kuba president kakati ekyo kyabayogera bw'abajja kuba president nga bano bamuwanzeeko eddusu dembe lyabwe anyone can contest nawe osobola okulangirira enkeera nze gambe president wange Kyagulanyi Ssentamu regardless who comes oba ani akuwanzeeko eddusu nawe eddembe lyokuba oli munnayuganda era ekyo sisobola kumuvumirira nti omukulu bamuleese yadde ali eno saagala nkyebuuza ffe tutegeera ebyo biveeko ebyo bakuteerawo gwa katambaala bali batuula wamu ndi katusooke nawe weefuule ng'oli omukulu gwe bagamba nti bagenda kukugirawo age limit aga saagala kunzigirawo age limit those are idle people ate tugenda okulaba aleese amagye gatukuba emiggo mu parliament nti omukulu bamugirewo kati ffe tumugamba yes is free naye munnayuganda era ekyo kisobola mukondeminga ti ajja kuba president naye ajja kugwawo ekigwo kati bakuwagawaga bwe bato ne bakuleeta bano naddala kubanga nze nkugambe money is out ne bakuleeta ne bakugamba oli wa kitalo nnyo kimanyi olina okuba president fe concentration yaffe eri kimu sebo kimanyi kye tuliko concentration yaffe kugalvanizinga opposition opportunities ze tulina okulaba nti tufuna obukulembeze